okwaniriza ku programu yaffe eno ey'olwale ku BMTV Africa nga leero tuli twalina abasajja bakawanga Semwogerere, twalina abasajja ngaba omugenzi Sebana Kizito, twalina abasajja ngaba Kibirige Mayanja, okitegeera bali batandika daki struggle, twalina abasajja ngaba ali Hajina Sasebagala bali batandika daki struggle yokulaba nga bateekawo enkyukakyuka. Ne Dr. Besigye bwe yajja ne balaba nga bamulabyemu obusobozi ate ng'ebigendererwa byalwanirira nabo bibalwanirira ne basalawo ne badde ebbali ne bamuleka n'akola ki natu representing ngaba oppressed Ugandans. So kitukakatako naffe akikakata ku Dr. Besigye naye okumanya nti times have changed. Sawa zino Bobi Wine yaliwo na emirire emabega we fena ne tulwanira ebigendererwa byebyo. Okay. Tweyanziza ku ebyo byeyogedde byonna naye kati ekisembayo kye nandibadde nga nkubuuza oba ekidirira ku ebyo ebisembayo ku nsonga y'emu era ey'okuba nti obukuubagano bungi era buli ekyogerako ki ekyokuba nti oli avaayo n'agamba wa people power ng'awagira people power mu bakulembeze tubalaba nti muyina ekintu ky'okwagala okwegatta era mukyogera lunye era tukibalabe mu mbeera za njawulo naye abantu abawansi okuba nga bajjayo ne bavuma kankuyite kuvuma oba okuvoola omuntu yenna avaayo n'agamba tawagira people power tawagira Bobi Wine oba oyo yennyini asazeewo n'agamba omanyi nali mpagira Bobi Wine nkyuse lweno ekyokulabirako nga full figure oba omuntu omulala yenna nga olabe bavuma Dr. Besigye ku online ku Facebook bamuvuma ne bavuma omuntu omulala yenna okyogerako ki naddala ggwe omukulembeze wa people power? Siri mukulembeze wa people power wabula ndi omu ku bakulembeze mu people power kankogololemu awo kakati ekintu ekyo nsuubira nti si kirungi. Omuntu abeera n'eddembe okwagala kyayagala. Okay? Ssemateeka saawa zino ewa buli Munnayuganda kibayita freedom of conscience. Okitegeera nti omuntu osobola okukyuzinga ky'oyagala okola oba ky'oyagala okuwagira. Ffe nga people power tetulina kiba kikyamu oba wabeerawo omuntu yenna nga bw'okyogedde simanyi oba babadde babikola naye omuntu yenna okwataakinga oba okuvoola omuntu olw'okuba nti takkiriziganya mu kyokkiriziganyaamu nze nsuubira nti tekiba nze nga ndaba nga tekiba kya buntu bulamu wabula eky'obuntu bulamu kyandibadde okwagazisa omuntu oyo okuwagira gwe ky'owagira. Onfuna kyeza okugamba kyandibadde kyakulaba ng'omuntu oyo omukkirizisa n'omulaga ensonga zo lwaki alina okuwagira. Onfuna kyeza kubanga bwe twali tutandika people power eno as a matter of fact kati njaga nkubulire nze ndi omu ku bantu abatandika ekintu kino. Onfuna kyeza okugamba tutandise ekintu kino ne Honorable Kyagulanyi nga tanaba nakwesimba Kyaddondo. Onfuna kyeza okugamba nga tanaba nakwesimba Kyaddondo. Era I'm one of the people abayogera ne Honorable Kyagulanyi ne tumugamba Honorable Kyagulanyi olina okuvaayo kubanga eggwanga likulabamu obusobozi aveeyo ali presenting abantu. Onfuna kyeza okugamba oba aweereza abantu. Onfuna kyeza okugamba kyamukisa bulungi naye n'atuwuliriza n'asobola okugenda n'atandika okukola ki okuweereza abantu. So kakati naye mu kutandika bwe yali atandika bantu bangi abaakola ki abaali tebamukkiririzaamu, bantu bangi abaali bamunyooma, bantu bangi abaamulabanga omuntu atalina makulu, baamulabanga omuyaaye atategeera bikyo kitegeera naye olw'okuba nti bagenze okulaba nti omusajja ensonga kwali ate omusajja ali serious ate omusajja ensonga zayimiriddeko zeezo ate omusajja bagenda okulaba asonga mbere bangi abatandise okukola ki okweyunga ku mugendo bangi abaze nga beeyunga ku mugendo naye bwe twali tutandika twali batono abaali bamukkiririzaamu naddala ku bakulembeze. Onfuna kyeza okugamba naye olwaleero bantu bangi nnyo abawagira ki abawagira people power n'abakulembeze n'abamu abali ku ludda olulala nga bagamba kiki okitegeera nga tebamulaba mu mulamwa olwaleero batandika okumulabamu mulamwa ne bakola ki ne bamwegattako. So kati nze ndowooza kitukakatako nga ffe aba people power okwagazisa abantu abalala okuwagira people power. Ate osobola n'obutawagira people power osobola okusigala mu kibiina kyo ky'oyagala naye n'oyagala enkyukakyuka. Onfuna kyeza okugamba nagamba people power si kibiina kya byabufuzi. Okitegeera nti twagala abantu bave mu bibiina byabwe ebyobufuzi bajje bayingire ekibiina kye bayita people power. Tewaliwo kibiina kye bayita people power wabula people power is a convergence of change loving voices, is a convergence of change loving nkuŋŋaaniro lyabo abaagala ekyukakyuka. It doesn't matter whether mu bibiina by'obufuzi bye bavaamu, mu madiini ge bavaamu, mu mawanga mwe bava, mu professions ze bakola. Okitegeera kuŋŋaaniro ly'omuntu yenna agamba nti embeera egenda mu maaso mu Uganda mbi n'olwekyo twetaaga ki
twetaaga enkyukakyuka bw'agamba nti bannange nti tukooye obuli bw'enguzi tukooye okunyigirizibwa tukooye okuttibwa tukooye abakyala okufa nga bazaala tukooye abaana baffe okufa nga bato okufa nga bazaalibwa olw'okuba tewali byabujjanjabi bimala tukooye enguudo ezirimu emyala tukooye amataba okutta abantu baffe tukooye okubeera nga abantu tewali ddembe ly'obuntu teriweebwa kitiibwa okitegeera tukooye okubeera nga eddoboozi ly'abantu teririspektingibwa okitegeera abannayuganda bakeera ne basalawo ekirala mwami Museveni n'akeera n'asalawo ekirala okugeza kyali obvious nti 99% of Ugandans bali tebaagala ssemateeka akwatibweko ajeeweko ku myaka gye bwa president naye mwami Museveni n'asigala ng'era akikoze eki ng'akikoze n'akwata abasirikale n'abatwala mu palamenti n'akuba ababaka ba palamenti okubamenya emigongo kakana ng'eteeka balikoze eki nga balikutteko so kati twagala Uganda gye tusobola okubeera nga buli munnayuganda yeeyagaliramu ng'omunnayuganda Uganda egenda okukolera buli muntu kyenkanyi Uganda gye tusobola okubeeramu nga buli muntu yenna ayisibwa kyenkanyi mu maaso g'amateeka okiwuna Uganda gye tusobola okubeeramu nga temulimu baana na byana Uganda gye tusobola okubeeramu nga omuntu yenna bw'oba oleese ekintu buli muntu asasula omusolo si kyagamba nti ono olw'okuba alina anagwa amanyi mu gavumenti oba kyali wakola mu gavumenti tagenda kusasula musolo ate abalala ne babigibwa emisolo otegeera ne babiginikibwa emisolo emiyitirivu ennyo n'ogula emmotoka naye nga sente z'ogenda okugisasula omusolo zikubisa emirundi 3 mu sente z'oguza emmotoka kale ebintu ebifaananako ng'ebyo nti twetaaga okumanya okwa-identifying ebizibu bino ne tumanya nti bino ebizibu byaffe then tulina okukola solutions zino okusobola okubeera nga tujjawo ebizibu ebyo. Okay, tweyanziza nnyo Mr. Jajayibu okuba coordinator wa People Power mu South Africa. Ekyandibadde ng'ekisembayo kye nandibadde nkubuuza watugambye nti politics eringa mupiira owangulwa oba owangula People Power nga gwomu ku bakulembeze nga bwompabuddemu awo ntegeka ki gye muyinako ebyo ebibiri ekyokuwangula singa muba mutudde mu ntebe kiki bannayuganda kye bandibasuubiddemu ye singa kijja nga bamuwanguddwa era ntegeka ki gye muyinawe mukomye ebyobufuzi byammwe oba mugenda sigala ntegeka ki? Of course tukimanyi bulungi nnyo nti mukadde kano tetusobola kuwangulwa kubanga it is obvious nga bwe kistanding olwaleero mwami Museveni tugenda mu kuba akalulu n'ebitundu ebisuka mu 8 okitegeera kikozi kibuuzo kyewandibuuzizza nti biki bye mugenda okukola nga muwangudde okitegeera kubanga ekyokuwangulwa ekyo tetukirabawo kiringa bw'onoogamba nti omwana w'emyaka 5 agenda kuba Mayweather onfuna kyeriza okugamba so kaakati ekyokuwangula first of all ebimu ku bintu ebisinga okubeera ebikulu nga beera bwe nkikunyonyodde nti twagala okulaba nga tuteekawo gavumenti bannayuganda mwe basobola okweyagalira bonna nga bannayuganda bonna bayisibwa kyenkanyi mu maaso g'amateeka okay? Twagala gavumenti ebeerewo ng'eddembe ly'obuntu liweebwa ekitiibwa ng'omuntu olina eddembe lyo ery'obwebange erikuweebwa ssemateeka actually okimanyi nti eddembe eryo terikuweebwa gavumenti ssemateeka kirambika bulungi nti our freedom is not granted by the state, our freedom is hereditary naye eddembe eryo tebatukkiriza kulya enjooyinga onfuna kyeza okugamba akawayiro namba 29 kawa bulungi nnyo omuntu eddembe ery'okweyogerera eddembe ly'okukuŋŋaana eddembe ly'okulaga obutali bumativu eddembe ne freedoms endala nyingi naye eddembe eryo tebatukkiriza kulikola ki kulyeyagaliramu onfuna kyeza okugamba so kati People Power government egenda kubeera gavumenti egenda okuba ng'eteekawo ebintu ebyo onfuna kyeza okugamba twagala gavumenti nga abantu beba bossi nga bakulembeze be bakozi b'abantu ng'era bwe kirambikibwa mu ssemateeka akawayiro namba emu subsection tukagamba nti all power in the state emanates from the people who shall be governed through their will and consent onfuna kyeza okugamba nti eddembe nti amaanyi gonna mu state mu gavumenti gava mu bantu era abantu bajja kufugibwanga oba okukulemberwanga mu ngeri gye baagala bakulemberwemu naye olwaleero engeri gye twagala tukulemberwemu si engeri gye tukulemberwamu onfuna kyeza okugamba tukulemberwa vice versa bye twagala birala naye banaffe abakulembera bo bakola biki
bakola birala kati people power government first of all kwe kuteekawo government egoberera semateeka nti semateeka aweebwa ekitiibwa kubanga buli singa government ebegoberera semateeka ebintu ebisinga obungi tebisobola na kusumbuwa abantu kubanga semateeka bw'aba agamba nti amaanyi gali mu bantu kitegeeza nti government bw'ebeerawo ku favor y'abantu nti singa government ekeera enkya neba nga tekola ebyo bigisuubirwamu abantu basobola okukeera enkya ne bagikola ki ne bagijjako naye no government emanyi nti yajja namundu era emundu yesobola okugijjako kati eddoboozi ly'abantu amaanyi g'abantu tebagatwala nga kikulu era abantu tebabalaba mu kyamakulu so kati people power government bemu ku bintu ebinokolebwa ekyokubiri kwe kuzaawo semateeka waffe kimanyi bulungi semateeka waffe ataaguddwa nnyo bintu bingi nnyo bye bakoze okutaagula semateeka okusobola okweremeza mu buyinza basooka ne bajjawo ekomo ku bisanja ne bajjawo ekomo ku myaka gy'obwa pulezidenti ne baleeta ebiteekateeka ebinyigiriza abantu nga kino ekiteeka kya Public Order Management Act ekiteeka kirubiriddwamu okunyigiriza abantu okubajjako eddembe lyabwe ery'okukuŋŋaana era ekyo ekiteeka kyebakozesezza okulaba nga bakulakinga down ku opposition n'okugiremesa enteekateeka zaabwe kati ebiteekateeka ng'ebyo Public Order Management Act birina okusooka ne bivaawo omufuna ekyoza okugamba bino ebisolosolo bino ebiteekebwawo okulaba nga binyigiriza bannayuganda n'okubakama ensimbi buli kaseera n'akatono ke balina nga bino ebisolo bya OTT birina okusooka ne bikola ki ne bivaawo ofuna of course tulina programu nyingi naye mu manifesto mugenda kubaawa Uganda bajja kuba bagiraba ate ne president ajja kuba ayongera okubeera nga annyonnyola Bannayuganda biki byasuubira okubakolera ofuna ekyoza okugamba naye ekyokuwangula tugenda kuwangula Mwami Museveni kubanga olwaleero kati njagala nkuwa ekyokulabirako Uganda ggwanga eriteebereza okubeera nga lirina population y'abantu miliyoni 4 ofuna ekyoza okugamba naye ku miliyoni 4 abantu ebitundu 8 bali bavubuka abaana abakyala n'abaami abali wansi w'emyaka 30 kati ebitundu 8 of 40 million kitegeeza be bantu miliyoni 3 mu 2 olwaleero mu ggwanga mutuli abantu ku bantu miliyoni 4 abantu miliyoni 3 tebalabanga ku president mulala okuleka Mwami Museveni naye ate omuntu w'emyaka 3 e Uganda alabe balirwana abafe ab'e Tanzania nga bachenjinga ba president bameka bana okuva ku Ali Hassan Mwinyi okugenda ku Benjamin Mkapa okugenda ku Jakaya Kikwete katukutuka ku Magufuli aliko olwaleero okiwuliriza omuntu ow'emyaka 3 e Uganda alabe balirwana abafe ab'e Kenya nga bakyusa ba president basatu actually almost bana kubanga Uhuru Kenyatta yavako mu 1985 that is a year before Museveni came to power in 1986 ne balaba Moi ne balaba Kibaki ne kubalaba Uhuru Kenyatta ali mu kusavinga ekisanja kye kisembayo kakati Bannayuganda w'emyaka 3 agamba nti naye bannange Omunnayuganda we muvubuka agamba bannange tetusobola kubeerawo na nkyukakyuka eno mu nsi yaffe so kati abavubuka abo bavuddeyo bonna nabo ne benyigira mu ki era kyekintu kye twajja nakyo nga people power okuddamu okusitula essuubi ly'Abannayuganda nti bannange tusobola okuteekawo enkyukakyuka ebimu ku bintu ebibadde bikumbidde Museveni mu buyinza emabega kwe kubeera nga wabaddewo propaganda ono nti Museveni tasobola kuvaako na kalulu onfuna propaganda oyo no bambi akoze nnyo ate actually akolera nnyo mu favor ya Museveni kubanga amalamu abantu bafa amaanyi abandigenze ku ballot paper ne batiikinga ki bantu tulina abantu miliyoni na miliyoni z'Abannayuganda bangi nnyo abaava ku kulonda olwa propaganda nti Museveni tasobola kola ki tasobola kuvaako na kalulu ne bagamba nti kati nze okugenda ku ballot okulonda n'obutalonda byonna bye bimu kuna kumala budde kansigale waka people power twajja ne tulaga abantu abo nti Museveni tusobola omuggyako n'akalulu ebyogerwa mu Museveni tusobola muggyako n'akalulu byabwewusa bigendereddwamu kubamalamu ki maanyi kati abantu abo bonna ne tubabringinga ku board kati nabo ne bakomawo era nabo bagenda kuki ku ballot Mwami Museveni tusobola omugya kubanga twali tukirabyeko twakirabako e Gambia twalina omusajja bali bamuyita Yaya Jammeh yafugira Gambia okumala emyaka 2 mwegi ng'ate abafugira ku mukono ogw'ekyuma ng'alina n'amakomera gali underground mwe yasibiraga aba political prisoners nga babasiba emitwe ne bagitunuza wansi ne bakusiba ng'obugere buli waggulu n'omalaawo wiki namba omusaayi ne gutonya mu bwongo n'ofa mu nfa esinga okubeera embi omufuna ekyoza okugamba naye oluvannyuma eddoboozi ly'abantu lyasobola okuprevailinga ne lijjawo eddoboozi ly'emundu
ne basobola okumwangula akalulu ne kudda ku president aliko gwe bayita Adama Barrow era twakirabako mu Ivory Coast nga bajjako sitting president Laurent Gbagbo ofuna so n'olwekyo nze nkimanyi naffe e Uganda tusobola okuteekawo enkyukakyuka eyo nga tuyita mu kalulu era mwami Museveni tumuwa omukisa okukkiriza okuvaako mu mirembe mu kalulu n'atalinda ate ebintu okwonooneka onfuna kyezo okugamba kubanga alina twandimwetaaze ng'omuntu omu ku bantu abeebuuzibwako nga bw'olaba Kawanga Ssemwogerere bwe baatuula ne bagenda ne balitayalinga ne basigala okubeera abantu abeebuuzibwako Sebana Kizito agenza okufa nga y'omu ku bantu abeebuuzibwako ekitibwa Jjaaji Kanyeihamba agenza okufa nga y'omu ku bantu abeebuuzibwako tulina abantu nga bapolosi bambi bonna bali abantu abaali bakola ki abeebuuzibwako so kati Museveni asobola okusigalawo nga elda gwe tugenda ne twebuuzaako okubeera ng'okontributinga ku nsi yo tekitegeeza nti necessarily you have to be president otegeera osobola okuba toli president kati ffe tugasa ensi yaffe naye si ffe ba president so n'olwekyo Museveni asobola okubaako kyagasa eggwanga singa ne bw'aba si president kati gwe mukisa gwe tumuwa akkiriza akalulu ke tugenda omukuba mu 2021 aveeko bw'anaaba alemeddeko nagezaako okulaba ng'akola subira bulungi nnyo nti bannayuganda ku bulundi guno tebagenda kubanga bakikkiriza. Okay. Okusembayo nga tumaliza programu yaffe eno kagambo kyakasembayo era ko buli abannayuganda naddala bano b'okulembera ab'e South Africa abali mu diaspora mu kitundu kino. Ekintu kyeŋŋamba bannaffe ba comrades naddala mu kitundu kino ekya South Africa first of all ekisaawa y'okwebeereramu etuuse tubadde nga tulijjo twogera ekigambo twebeereremu naye ng'abasinga obungi tebamanyi oba twebeereremu kitegeeza ng'abamu bakyogeza kunyumirwa abamu bakyogera bukyogezi nti nga kyakusanyuka naye ekigambo twebeereremu kirina ebintu bingi byekitwalira ebigenderamu olwaleero tukimanyi bulungi saawa y'okulonda etuuse banange tukubiriza abantu abasobola bagende bamaking sure nti bagenda okulonda mu 2021 omuntu bw'oba osobola okugenda e Uganda ku Christmas n'ogenda n'okyakala okay bw'oba osobola okugenda e Uganda ku bintu ebitagasa ggwanga n'ogamba nti oba mugenze kutegeka pate oba mulina house pate okyageera ebintu ng'ebyo ebyokwonoona ssente oba mugenze mu gavana kuvimba lwaki omuntu oba tosobola kweteekamu tiketi n'ogenda e Uganda n'osobola okukola ku kintu ekigasa eggwanga soka tebannanga abantu tubakubiriza bakimanye nti eno ensaawa gye tulimu ya ggwanga kino ekyo ekiseera kye tulimu ekitalinda so bannange tukubiriza abantu baffe bakole bye bakola nga bakimanyi nti essaawa y'okulonda etuuse tetulina tteeka litukiriza kulondera bweru wa ggwanga ng'amawanga amalala bwe gali of course mwami Museveni akimanyi bulungi nnyo nti mu diaspora talinayo kalulu yadde n'akamu n'olwekyo etteeka eryo tasobola kulikkiriza kuyita so kati ffe twagala tumulumbe waka tugende tukasitinga obululu bwaffe tuvootinge gavumenti gye twagala etukulembere ekyokubiri tukubiriza abantu wano naddala mu ggwanga lya South Africa ne walala wonna mu diaspora okumakinga sure nti omuntu obaako kyokola okugetinga in touch n'abantu abali ewaka ku ground bw'oba olina kyosobola omukolera oba osobola omuweereza omutwalo n'agenda n'achecking enkalala z'abalonzi oba osobola okumuweereza akasente n'agenda n'alonda kyonna kyosobola okukola kikole ocontribute ojja kuba ocontributinze era ojja kuba ng'omuntu akoze eki akasitinze akalulu omufuna kyezo okugamba ekyokubiri essaawa egenda kutuuka wetujja okwetaagira obuyambi okuva mu bantu okitegeera people power mukimanyi bulungi fe amaanyi gaffe be bantu okay bagenda ne boogera people power erina bafandazi biki Bobi Wine teri bafanda be baffe ffennyini ng'abantu abagenda okufandinga activities za people power so kati kijja twetaaga ffe ffennyini okwebeereramu okusobola okufandinga activities za people power okusobola okusupportinga kitasobola obutasebeera necessarily sente n'olina engeri gy'osobola okukola ki okuyambamu ekintu kyonna naddala okuyamba ku nteekateeka ezigenda mu maaso eza people power tugenda kubeera twongera okubeera nga tu-emphasizinga ku leadership naddala mu kitundu ekya Gauteng era very soon tujja kuba abantu abo twogera okubategeeza abantu baffe so bannange tukubiriza omulanga abantu mwenna mu ggwanga yonna mawanga yonna gye muli mu diaspora n'ewaka bannange this is the time we have been singing 2021 now 2021 is around the corner presidential nominations are for August 2020 so ekiseera kituuse okuteeka ebyo bye tubadde nga twogera tubiteeke mu nkola let us not just talk the talk but time has come for us to walk the talk.
Tuyanziza nnyo tweyanze genawo omulabe waffe subscribinga ku BMTV Africa YouTube to subscribe ku BMTV Africa likinga ku Facebook tambuza information yeno tukome